FMU, and of course to Mr. George Sebakula, Mr. Sebagala. Ladies and gentlemen, we can now begin our function. Emmanuel Sewankambo. A round of applause for Mr. Sewankambo. That is going to take place on the 2nd of next month. Ben Joe and Nachintu, tukwaniriza. Yeah, you can guide me. Should we have a group photo from the other angle? Event. So I'm requesting event manager is equally competitive, but they are feeling bad that they cannot ride now. Another is 9 years, 10, 13. Unless they can come. Veterans class, masters. Gaben. Jadi mudah kabut. Sejak aku kampus sih. Abavuzi 8 bebakewandiisa mu mpaka zino eza season opener, era nga mu buli category yonna okuva MX50 junior, MX50 senior, MX65, MX85, MX125, MX1 ne MX vets zonna nzijuvu. Category ndowooza okwewandiisa kugayo ennaku z'omwezi 28. Tracker yaffe yali 1.2 ng'amateeka bwe gagamba. 1.2 emama tuteko mu mbeera ey'amateeka. Maximum distance eya junior track ebeera 1.2, so bwetyo ebadde ate minimum eya senior riders eya senior track ebeera 1.2, so yali maximum for junior and minimum for the seniors. However, era kyonna akateeka kagamba nti MX65 or junior track maybe
extended. So about you to twagala tumaliyo kali akabakulu. Yeah, it's okay, you can. So to extend in like 150 meters okweyongerako ku wanvu wabadde ku track, so it's 1.4. And a very exciting bit eyongedde mu lw'ensonga nti one, there's a muddy section. Motocross tovuga wali smooth walker. You approach certain sections knowing here is muddy, and ka section ake twayongeddemu muna agenda okalaba ndooza mu abafunye omukisa okumanya ekigenda mu maaso osobola ogenda n'okanonya nti tuteekamu hazards or obstacles ezikendeeza ku speed. Twagenza okaka stretch ako nga kawanvu nnyo, Mukama naye n'atuyambako nawe banga ate wayitawo ki watobu bulungi nnyo. So ku mulundi guno twategese pichi z'empaka ekalisiro ku Evillas ew'omwami Emma Sewankambo ng'okuyingira gujja kuba omutwalo gumu gwokka, naye emiryango ku luno gyakeera abantu batera okwemulugunya mumaze bukyali ffe tetubitegedde. So ku mulundi guno nsaba bakeere tituggulawo ssaawa emu, era okuyingira gujja kuba omutwalo gumu gwokka. Jangu olaba abavuzi ab'enjawulo, abavuzi abeetaba mu mpaka zino tebaba basawuthani bokka, wabula bonna abasobodde. Tusobola okufuna abava Kenya, abava mu nsi ez'enjawulo, tetuba limitinga kubanga this is a national motocross championship. Tugenda kubeera ne police, tugenda kubeera n'amagye, tugenda kubeera ne ba safety marshals abatuyambako okudduka wano na wali, era security ejja kuba gulugulu. Tetwagala bamenye b'amateeka bannaye abakolera mu nsawo z'abannaabwe. Omuntu tusaba ajje nga ddala azze kulaba na kunyumirwa, naye si kuleeta buzibu. Ate n'ekirala abaana bano gwe bw'oba ogudde nga toli kuba officials, omwana oyo tomukwatako kubanga tomanyi tumugjawo tutya. Ku nsonga y'obulamu oyinza omugjawo ng'omusulise ng'ate oluusi akoseddwa ki ensingo, kyova olaba tuteekamu abali trained. Okusooka njagala okwebaza FMU ne Southern Motor Club okutuwanga omukisa okutegeka empaka eza pikipiki n'emmotoka ku Evillas Raceway. Tukimanyi nti Evillas eri wala nnyo ne Kampala, naye buli kaseera mutuwa omukisa okutegeka empaka zino, era tubakakasa tujja kwongera okuzitegeka ate twongerede ku mutindo gwa track eyo twagyongeddeko obuwanvu okutuuka ku mutindo nga mwatuwa amagezi, ate twasobodde n'okuteekawo kabuyonjo ak'omutindo newakubadde nga twategedde mu bbanga ttono, era nsubira abalayida baffe bajja kusobolanga okweyambisa wamu n'okunaabako bwe banaaba bamaze okwedduganya nga bebamanyi track bwebeera. But I also want to extend my great appreciation to Mr. Emmanuel Sewankambo. What you have done is a great investment for the future, and with the young people who we are seeing with us, who are with us here, you are investing something very great where they can show their talents as we grow the sport. Because in the sport we're looking for that talent. It helps us, we mold our children to give them necessary skills, but amongst that one they grow into great young people. I've been seeing these young people over the years, and I've actually admired the children of motorsports, the way they have grown, the discipline, the determination, and I'll encourage anybody, invest and put your child in motorsports. We have not had disappointments, our children have grown up well, and they know the challenges, that to reach somewhere you must put in the work. It does not just happen. You must put in the work, you must do the practice, you must organize yourself to be able and to be available for such an opportunity. The President of Southern Motor Club, thank you once again for organizing an event here in Kalisizo. It touches on the current idea of expanding sports and making the sports a national item. So it is good that we take these events, not just keeping them in one area, take them to other places, because they also doing a larger catchment to also bring other people in to join the sport. Noikyo njagala okuwagamba I support motorsport. All the people abeerwankoni, abeekalisizo, abeekamagwa, abeerwaggulwe, abeeninzi, abansambya, amatale n'abalala mwenna muveeyo mu bungi mwongere okusupportinga omuzannyo guno, ate n'abalala mwenna abampulira kakati n'abatampulira, ffenna nga bakulembeze n'abagala motorsport tubeerenga wamu tusobole okuvaayo n'omuzannyo omulungi. Amanya gange nze Miguel Katende, mvugira mu 85cc. Tuli mu kola practice era nga tusuubiza abawagizi baffe
tugenda teekawo performance. Abawagizi kye tubasaba bajje mu bungi okutuwagira, tetujja baswaza. Amanya gange nze Jonathan Katende nga ngenda weza emyaka 12 ku lunaku lwa race. Abawagizi bange bonna mbasuubiza ekisingayo bajje tunyumirwe ffenna, tebasigalayo. Leero nakyusizza, navudde ku picha entini ng'eno kati ndinga kweri, kati tusuubire ekyenjawulo. Traka we bajongeddeko tugenzeewo ne tutrainingawo nga wali oke.